nti engeri yokka kuguno omulundi gitwantadde mwami Museveni ku kisenge bannayuganda ffenna kwegatta. Mugenda mugamba mbu abantu beetuddeko bannayuganda tebalina kibakoze. Bannayuganda baali disappointed n'entale nnyingi ezaali mu opposition. Bannayuganda bakwata Bobi Wine eruka amanyi nti babakuba amasasi ku kkubo eruka kyandi bakuba bannayuganda 50 ne bafa ku kkubo. Bannayuganda Struggle bagitaddemu saddaaka zaabwe. Okimanyi nti Yasini Kawuma yali saddaaka, okimanyi nti Rita Nabukenya yali saddaaka. Kati munnayuganda tulina kyomubanja kubanga between Myandi Yukungu munnayuganda teriwo opposition atadde ssente mu kalulu nga BNRM. Ekiraba munnayuganda kyakuwadde nga opposition akulonze ku bwereere nga tutaddemu wadde kiki ogumutango. Saagala munyombe bantu bagamba bannayuganda beetuddeko bannayuganda naye ekyalemesa bannayuganda okutwala bannabyabufuzi serious disorganization y'opposition nti baagana okumanya nti tulina bakama baffe bannayuganda badda mu kwewalana. Museveni afuze Uganda eno badda Mpuuga yali ebitano Mpuuga ne bamala emyaka 5 nga bonna bavuma Mpuuga nga Museveni aleta mutabanyi we Muhoozi bw'asembera. Goli ku Mpuuga Bwanika Muhoozi akola ki? Asembera. Singa opposition yayina omulamwa gumu nti ffenna twagala kujjako President Museveni mukadde mugulu President Museveni ye muntu asinga obunafu agamaje gonna agamuwaga ne mundu byenkugamba bibino no badde anti kati nawe oli mutiitizi bino byange si bibyo kasoke kale kamaleyo point yange kungu njenjogera ate gojinjogerera kamaleyo nina kyenjagala obuuza kati kale goberera kakati kankuyigiriza watandikidde wali nyenga kinjagala okuyigiza ngabano tebalayira ati mpaki njagala nzijja okugamba nti bannayuganda sagala onyumira bitongole byaffe byokwerinda abantu bamaanyi kungu okusinga ebitongole byokwerinda tutya nja kubikubisa bika tutya kunkanjogere kyenyina okwogera nti munnayuganda ngenda kulikira program nga tunakindekera mpulya goti oli mutiitiizi bajje batusazeeko ebweru bajje bo tebalifa bajje batusaleko bobi otya tuyagala kugambe mazima okubaga naye gomba nyo ogenda kakati ogenda kwe hostinga ngenda kwe host ka oli mutiitiizi kasoka nkuwa bwino golaki ompita kakati gogoyita batakuba zibagenda kyenti azenda fadde I'm moving dead body kakati nango ntisa mbadde kugamba bannayuganda batukako ekiseera nga basinga emundu amaanyi bwe bakwata Kyagulanyi Luka ne beekalakasa ku kkubo ne bakwata opposition ne bajiwa obululu ku bwereere. Bannayuganda tebalina kye batawagidde naye kyabalemesa abakulembeze b'opposition bennyini ate badda mu kwevuganya bali mu ezo n'avuganya Lukwago Ssemujju ne bamuvuganya ne badda mu bigambo ne bablogers ng'agula bablogers ne badda mu kwevuma badda kuteeka lutalo ku kabaka ne bavuma bakabaka n'abagereka yakola kino kati omuntu tebagwamu amaanyi ne bagamba bano betwagala tuleetera Struggle ddala bali ku bya Struggle kyekyamalamu abanaku amaanyi naye omunaku mubakufuna kibayita uniting factor kimanyi Lukwago jangu Ssemujju jangu Bobi Wine jangu Bwanika jangu opposition nebeera n'eddoboozi limu nga opposition mulamwa gwayo nti buli awali oweeni alemu wetugenda oteeka omuntu mukatonda mugulu kungu bannayuganda bandibadde balirwedde naye kakati ekyamalamu amaanyi nga kungu kankuyigirize kino ekigambo kungu bannayuganda bayaaye olaba bino byenjogera kati bamanyi kyembala bamanyi kyozaako tolimba nga bannayuganda kungu gomanyi lwaki nzija ku radio nenjogera amazima kubanga munnayuganda ayinza okukubira engalo agamba Bobi Wine waffe naye nga keneka gagamba katumale gamuwagireyo guno bwe bimulema yanaamanya kakati bannayuganda toyinsobola kugamba mbu beetuddeko nga bakuwadde obululu ku bwereere kakati entalo ebivumo omuntu yenna yaleeta Struggle n'aleetamu ga bloga nga galiwo okubuzaabuza bantu gegasuula opposition babloga kakati ki opposition kyandibadde ekola ku kino ekisanja okuzza emitima gy'abantu yabadde erina okugamba tetugenda kukwata bayibuli kulayira tetugenda kulonda shadow cabinet kiri mu constitution kungu nti anaabanga namba 2 yanafunanga leader of opposition ndi mutufu asiri mutufu okufuula Museveni dictator ku international community bw'omuzirira shadow cabinet n'aleeta Jema oba n'aleeta UPC oba n'aleeta FDC kitegeeza abamenye ennyingo ya ssemateeka ompulira nti namba 2 amu bypassinze n'aleeta owokusatu olwedde gwoba oteebye eki mpulira kungu wano waliwo logo kinjagala ompulire bulungi nti oba mwandigambye nga tetulakwata bayibuli kulayira tulina okulanga abasibe ba Nuupu ebisatu bonna babatadde tulina okumakinga sure nti president kubanga buli kati Rwanda
Kagame yasinga okuba dictator mu nsi naye ate speaker aba opposition. No kama nga tetunakwata Bible kulayira. Nga tetunakuwa shadow cabinet. Twagala ba minister 10 nga ba opposition. Twagala otaba sibe baffe. Speaker navanga mu opposition. Nemutandika kwa namwe kibaita semi transition yachi. Yamwe. Neka twafuna ekizibu kungu. Mu Uganda wosange mu pinga ate parliament yagufuula mulimu nga tasobola kuzira kulayira. Kwa bajagamba tulayira bajja kuteeka wabalala. So bano nate basobola enjala ebaluma bebasi njagala ombule bamenye trade order. Babonyabonyeza nga batena okwogera ekigambo kyonna ku Museveni kubanga badde asobola bagana okulayira. Lwaki bati basobola gana kulayira kubanga Museveni yabayisaamu sibe beyisaamu ng'abantu. Era kati ne shadow cabinet yalondeddwa. Era Museveni yagironze. Ate Museveni yalonze. President Museveni yalonze Ssenyo. Ulira oyina Ssennyonyi. Mwa Museveni yamulonze. Ssennyonyi okubeera mu parliament si Muganda. Ssennyonyi okubeera leader of opposition Muganda. Nenga Museveni yagana ogenda mu leader okuligimatizing Obote. Nagamba Kiyonga tokwata Bible. Tulina plan bitugenda mu nsiko. Ne bano bandigete tugenda kulayira. Ne bakunga abantu batandika kubanga bana Uganda emitima gyandikomyewo ne bagamba olaba Ssennyonyi aziro bwa leader of opposition. Olaba Samim Malenda aziro bwe mupi. Bane katubegatako tunule gwanga lyetaaga omuntu nga ayagala buyinza nga tayagala sente kungutosobola gatta kwagala sente na buyinza tebabigatta ekinjaga Museveni yava mu nsiko nga tayagala sente nagamba Paulo Mwanga yamuyite Nairobi nsiba nkyogera ne kukasuku nakyogedde Museveni bamuwa Minister of Defense Museveni namulimba ngenda Museveni yagenda mu nsiko kuba mundu yamanya tikana amala yegatta kotakimanyi President Museveni ayina amanya agenja Paulo Mwiru obulogo babuyita batya Paulo Mwiru ye chief whip opposition ati kati yenkana ne Jeni Achenge tuli mu government y'ekintabuli kakati so ba legitimizing zedda okulonde osoma master awungana vaoda oli ku PhD kakati gobanga oli mugabi wa buyambi osolo kuma Museveni obuyambi osolo muteka mu lula ba dictator bino mbyogedde myaka emeka bunaku lwenkwata akazindalo okimanyi senge nanzibula abantu so kati mwa Museveni takyali kakati Museveni ye musajja asinga democracy awedde emirimu mu nsi yonna olokuba katuyina opposition mwina nabbanja mwina Ssennyonyi mwina Jeni Achenga mwina Mwiru mwina shadow minister Nambole mwina shadow minister Wediwa omugaso gwa opposition kanguyigirize kungu guba kuwabula government zo nezili democratic to keep the government in check bogenda mu international community government ya feri mateeka tenyigiriza abantu babo twabesimbako bali baku ne baleta ne leader of opposition era tubalina kubanga tinopo ja kwewuliza gamiro biri mu constitution bogamba nti Museveni mumenyi wa mateeka era Museveni mubi era yababba lwaki mu kutoka okufuna ebifo n'omusalo ga mu ngoberera constitution bagujuba n'ofuna ebifo na kubanga politics wakulya kakati bino mbyogera lwaki tali agenda kulwanirira abantu bannema kubanga oludde bano government eri muntu omu abavuganya ne government bomunaku kikyonyagala bali mukajja kapot the son of the soul kyamanyi munyigidde mwenna kubanga nkwata mu kizimba kati nkwata mu mugati gw'abasajja nkwata mu mugati gwa Museveni nkwata mu mugati gwa opposition zati nina ekizibu kati uya kungo ennaku gyennina sabo nga kubulya ku bizibu byange NRM endabanga sitani opposition endabanga sitani zisina wengo kati banza ndyanjagala ku nsi simanyi mukyala ona abantu kubanga NRM tenjagala n'opposition kola ki kakati this government is a business olinganze gwa muvubuka mpuliriza ku radio aba NRM omuvubuka mpuliriza nagenda lewa nabanja security nengoba katenjuze sati twalera ekisajja kya opposition nange bwende munna aba opposition banjagala aba opposition NRM balowooza ndi tenjagala mpuliriza kyenkugamba aba NRM balowooza ndi kunguva mwebe mpuliriza kyenkugamba akabadiko ka Museveni ngoyagala omulaba apapale manyi okimanyi Museveni mutiitizi bato kimanyi opposition bakuzira bintu bya Museveni singa Museveni yatiitira dda kale yanditadde abasibe nogamba kale bamuwanga kivumbi tubajjeeyo ba Edimuto tubajjeeyo tugende muki naye bano badduka okwambalenga bagolole shooting ebulu omwezi okudduka okulayira mama kakati kungukuba mwaka faananyi batugamba ngati Museveni sitani wali okubisubira nupe tulekolole tunule maaso ga Museveni Ssennyonyi atule wali atunule Museveni zake go bakuba bali basse kati waliwo omugati ogwayitinga kati bazze kola kati bakakijjukira kati bamala okute diru y'omwana yayitamu bali Museveni yabagonza dda omwana wajja atufuge ng'embizzi nze ngenda Zambia nagamba ngenda kuwanganguka kati bakoledde kati bakubuuza nga opposition eno kyekoledde kansoke nkusome ngenda kuwanganguka nga Muhoozi ye president nze tajja kunfuga jeno Muhoozi ompulira ku radio mbu togenda kufuga bajjo taliimu kati mbadde ngamba ebigambo byange kungu nawe ombuzaabuza nti transition period eno President Museveni bagenda kuzanya nupo egenda kuzanya ebyofuzi ebiri smooth egenda gula bibloga ompulira bulungi bijja bisangulo bino bitogera naye ate abantu ba wansi balaba kibayita body language abantu ba wansi bazibu bakufulinga omunaku lwaki nkugamba
tosubira omuntu yenna opposition agenda okulwanirira tosubira weni ali mwagenda okulwanirira oyina kuzukusa bongo werwanirira omanye nti ofuuse mulekwa cohesion mu government opposition walabya speech ya Ssenyonyi yayogeza Dembe zake yabadde kobera nga bawataye bwahaga sibi ebyofuze biri machuwa yawe amala kulya nga bina Uganda bifudde babimenyera amayumba kungu nango oteka moyo politics w'ekimemmete kitegeza tuli mu government ina democracy banange yaroga Uganda so ogambye Jeno Muhoozi kakubike bakubuzanga nti mulembe kyo gwaleta Jeno Muhoozi okutufuga oba mulembe kyo gufukubya gusibya abasajja bano ku ntebe okutufuga gwe mulembe gwa opposition ene eriko pasi za Muhoozi bazanye bulungi kati njagala mpeka resistance ko nakagana Muhoozi ofu bali mukuwa pasi be Muhoozi yazze so ogambye bwotunula wano opposition wano ndaba Museveni no opposition NRM no gata kungu ofunda kungoli musajja mukulu wali osubidde nupo okutula okumpi ne Museveni nga bogenda mu status bagamba walidde mu nsolo kwe kakati njagala nkubuuzeemu mpuuga ebitano be yabba nabano omusala gwe bafunye budget ya opposition binanja uloki nyaga tukatube bantu bakutujjemu obukyayi kitegeza bonna bajja banoonya kufuna akubuli abasoka ku bunyaga mpuuga tabbanga anti mpuliza zeyegabira kakati bonna gole eriemu sente kungobango yagala entebe okimanyi okwagala sente kikola kya sitaani okwagala ebintu mu kuyimba mu Bible ekyasula Daudi yali mukawuliya kati ekyasudde opposition kwagala sente kwagala bintu Samusoni yakuba abalabe mu nsi yonna nekimanyika nti Samusoni ayina amaanyi naye bwe yagwa kyewuunyisa Samusoni ompuya buli kyekugamba nti ekintu kitono nnyo ekikusula omululu gwa sente ate bakulimbanga nti nakyemalira nga yakuwa omusaala nakyemalira nga yakuwa abasikuumi nakyemalira nga obeera mu parliament nga yalondo both wenalabira nti nupu eri mu katemba kuteekawo omwirumbu agenda avuganya both ekyali kiraga international community jukira Museveni yali aswadde soko sirike Museveni yali aswadde kwa Mongi nga ayina ekisolo nupu yamujjako ekisolo ne balaga nti akoze exercise ennungi n'opposition neteekawo omubaka yali katemba omwerere kakati ng'olina ababaka nkaaga ogenda kuwangula omuntu alina ababaka 5 kugamba obanze ndi machuwa oba naddayo okusoma kuno kwa nnyonoona manyi kati ndowooza nnyo nze mbera wali nenfumiitiriza kyova nze naggwamu obufere sikyalimbalimba ayagala ngoberera ayagala agaane nga bakakuba Amongi oteekayo oti omusajja nga alina ekikolobero kyonna kimwambadde ku ngalo nojja n'omuligitimize nga twakoze okulonda okulungi tayibwa yawangudde mu mateeka obosi yawangudde mu mateeka era mwajja kwagala bifo oba mwajja kulwanirira ggwanga anti nzinira kwogera mazima ekyandibadde ekyamagezi kungu kuzira bintu bya Museveni sitaani tebamusemberera nze nakula mmanyi nti Museveni sitaani ndi atya naye bunkuziwani nakula tibangamba Bobi Wine yakinteekamu nze nakula nakyawa Museveni lwa Bobi Wine kakati sitaani ntula ntya naye ekkololo sitaani mulegitimizinga antya kakati sitaani muwatya legitimacy kale bagamba tetuzira kubanga bo mukufuna ewaabwe mukweyongeza mu misala gy'aba parliament mukufuna guba kwa constitution mukuteekayo shadow cabinet bagobera constitution mukuvuma bannaabwe mpuga sente ziyaleza constitution bwate yamenya constitution kana tekyaleesa obuzibu baasiga obukyayi ne buchayi Katonda yali mukubasasula butandisa batomera kungu Museveni agaba 2026 twajja kuba opposition kati go opposition ogirabawa nalabya abana ngo bugira ebigambi abana batufu abana bali mu byaddala abana bafudde abana bali makomera ogenda otya mu eyo government nga tusadde kale government kale giteke kazito olaba bajonze kati olaba ndema bagenda kendeezaamu na yasamye njogedde bagenda gamba kale katukyusemu mu mmenya bajja atalina kifo ne kati gwenga omuntu ngo ina political party number nga lwaki toganga tutadde basibe singira ki parliament nga tosonywe bannako kubamenyera nnyumba sijja kukola kino kati ndategeeza opposition teyina mugaso neri mu kufuna musala gwayo kuyamba Museveni tebataddewo shadow cabinet nga bandigambye kale baagala okulya kuba baavu bandigambye nga tunakola kintu kirala kyo tetujagenda mu parliament nga temutadde basibe kati kanku information baatugamba nti tebasobola gaana kulayira kubanga ne parliament nayo platform gye baagala okukozesa platform emyaka kampuliza platform 2021 parliament yayambaki baita baagala kujjako Museveni 2021 bwe bagenda mu platform ya parliament kuba kuyita kuwuddisa banaku waliwo abantu bangi batalina ssuubi kubanga balina opposition inaka basawo baganda balina akabadde bakola to play on emotional intelligence y'abana kakati balinga basawo baganda opposition basawo baganda kungu bagamba nti leta akagulu k'eggongolo leta eddiba ly'emmamba leta eriiso lya ggoonya kati bali mu kufuga bantu bano bayamba Muhoozi asembera afu playing on the psychology balesanyira ku psychology kati parliament ya Museveni
gyateka mu sente mwatoge n'omukubire yekuli teka kiri bali balemeseza babadde emyaka 5 balemesa teka balemesa lya mwanyi so echa platform that is full of the highest orders a professor of my caliber tobingamba ndi mukukwata mu 7 walumati ne opposition embuzebuze olugendo lw'abana Uganda lokenula kati olugendo lw'abana Uganda lujja bana Uganda bagenda kwennyini kwetaasa ng'abantu bamuna Uganda ngo China subi mu opposition mukatuna mugulu bagenda kuloga ofengo obona akanako kasitule byenda tosubira opposition kuyamba tunulira timu kabiriti Senyonyi leader opposition Mwiru luli abadde ku chief whip babadde wa oyina kakati bobyogera ebyo nyiza buli oyogera ebyo atonyiza kosase yambyeeki eyakinsambo bamuwadde pa njagala kungo government bo bakyusiza obulamu bwabwe era boka benyini kati bob bali mukutukiriza biroto byabwe kufuka ko leader of opposition kufuka ko MP kufuka ko chairman wa park nete bali kubyaba naku zatende kubyaba naku butsobu bali kubyana kati nze ndi kubyaba naku zenjogero omunaku kwagobye bo bali kubyabulamu bwabwe opposition bagikoze kukyusa bulamu bwabwe ng'abantu so si kukyusa bulamu bwabwe kati singa tebanadduka kati batubogedde ko bajja kudduka yenja abantu batasobola kuteeka ko dobozi ng'eggwanga Museveni alitwala abantu batasobola kuteeka ko dobozi nga Muhoozi atutwala keggwanga bajo walawuliddeko kubanga bajo yekayalwala eggwanga balitwala maybe yoganti abantu batasobola kulwanira banaku bali betwala kubanga bali eyo sinnalaba nagamba kungu nagamba nga yagala opposition yekukyawe gigana okulayira bajja kuleta amateeka gonna balete kirozi zonna bagule bubuloga bonna kubanga kibayigiriza be bafunamu bazambalira ku mugongo ne bakulayira mu parliament bogana okulayira notoyingira parliament notofuuka mubaka ovaako okinga mu Uganda kitegeza bali nabo bajja kulwa ate bana kibakola ekibi bate basoka kuba opposition ab'amaanyi ne babasuula ne baleta bikimbuyege byabwe tosobola kuyita baba basula buli muntu atega ne baleta bikimbuyege kakati ku mulembe giri gyonna Museveni okimanyi yayagala kimbuyege kyeki obadde okimanyi Museveni yayagala dde okumenya amayumba naye nga abasajja bamanya amateeka Museveni atya ekitongole ekiramuzi kati byalabye nga waliwo bikimbuyege agenda kubamenya ne mulyango Museveni agenda kujja tule mulyango gwagambe gwe tuyambala sapatu yingira obuliri kyekisanja kirino kimuli bana bali mu ntobazi si ntobazi zokka amateeka kimbuyege kyeki kakati kubona kubaka be mwalonze walwayinza okutaputa constitution ya Nema bajo already Senyonyi munamateeka kali yayambye ekikale ondaze atonda gamba bya kisiruku sagala kunvumisa abantu kungu toyogera bya kisiruku mpuliriza bayambye opposition mitima abantu bagenda kuddamu kwagala mwami Museveni nekati ekigenda okwagaza mwami oli waliwo ngayo toli mu kukyayisa banagona liba kyayisa opposition ate kati bayina opposition kinga tesobola kuteeka ko dobozi kubiriwo ebe opposition kyekkiriziganya n'eri ale lwaki basirise bonna kati kungombadde nkugamba nange nkyebuuza naye abanayo kati kankuyigirize kangambeyo president Museveni kano kalowoozo president Museveni oyinza okwewaana nti wagula opposition naye bannayuganda bakyali ba opposition bo bakyali ku mulamwa gwabwe tebakwagala kono banyigiriza kono babonyabonya mukama ajja kuleetayo nga bamulonda ate president Museveni wajjanga president w'abanaku wazanyira mu nsonga za Obote wagamba wawulira obusungu Obote ngabba obululu Obote nga abonyabonya abanaku Obote nga alina atulugunya awamba abantu ko wajja ensonga n'ogamba kangende mu nsiko nunule bannayuganda kubanga tukkirize kungu fwe ekintu ekikinga twerwanako nga twogera ye president Museveni mukwerwanako okwe yagenda mu nsiko nakyo vala nvumirira nnyo abagamba lwaki babajjo mwogera lwaki mwogera nnyo ffe munnange ekyokulwanyisa kitulina mumwa na muzindaalo ate mwami Museveni y'obusungu bwamulinnya yagenda mu nsiko ng'alwanirira ekifo kya Ssemwogerere kubanga Ssemwogerere gwe bali bakozeeko violence mwaka akalulu president Museveni yali wakusatu Museveni yafunako akalulu akamu Kiyonga n'afuna omubaka waki n'ayingirira ku muzeeyi Ssemwogerere mu nsiko okugoba ekibba bululu okugoba obutemu obwali bw'ebiseera ebyo okugoba ekiwamba abantu era abaganda bamwaniriza nnyo nga tufunye omununuzi Museveni naye jjukira ng'agenda mu nsiko yali asomba mawulire yali akola mu gavumenti y'Obote yali mupakasi wa Muzeeyi Nyerere namukomendinga ewa Obote awonanga musajja yeeyiiya naye ng'alina dream gy'ataalaga banne omuntu abadde asomba amawulire ne kyayi najja n'afuna omukisa n'abeera mu gavumenti musuubira okuba ng'amanye ennaku y'omuntu atalinamu mutwalo kuba bagiyiseemu kubanga yayitamu eyo nnaku kati munnange omusajja ng'atukankamula emyaka 4
kumwaka gwa myaka okuva ku myaka 3 n'atonoonekako kuba Museveni wa 96 yakola bulungi. Museveni wa 96 yali mulungi. Era omusajja oyo abakuliza yininga mu 96. Kale abakuliza yininga mu 2022 yandibadde mu level z'abamandera. Singa tumujjukira mu byafaayo by'ensi yonna. Singa is the real face of nation. Kubanga uyo yali akyali tiki. Nga yakajja ngometa president w'abanaku. President w'abavu. Museveni w'abanaku. Abaana basimalaga bayi Museveni. Nga olaba ayinamu omutima ogulumirirwa baki? Abantu ba era kenyini ng'akola statement n'agamba omuntu alwatya mu buyinza. Awo President Museveni abagenda mu 2026 kale. Singa omusajja yali mu byafaayo nga 2026. Munnange nalinda bomu ku butambi mwami nga ebintu ebiriwo kati nga then abyogera nga yeewuunya omuntu abula atya bawamba batya omuntu nga government manyi wawaali bagoba batya omuntu mu lutobazi n'abulwa ekyo w'okusula kati Museveni wedda nga asobola okukaaba amaziga Nema kye yakoze ekawaala kubanga Nema tetukigaana kumenya bintu gungu. We are not above the law. Naye ng'omuntu omukulembeze w'eggwanga otula ne kye bayita National Planning Authority n'otula ne Ministry of Disaster and Preparedness n'obagamba abanaku beekawala bali bameka tulina abantu 10 kati nonye National Housing Finance wano bayo bazimba ennyumba za gavumenti kubanga singa President Museveni yayagala eggwanga singa bakateyamba yabazimbira ddamaka abanaku n'abazimbira amayumba naga tunonye National Housing Bank Finance Bank tujiguleko ettaka tugenda kugoba abantu bameka abantu 10 na abantu bangi nyo muzeeyi sente zogula ettaka za bei ne banka tejazikola ki kale abantu abuli omuntu mufunire obukadde 10 10 million buli gwe tumenyera akayumba tumuwa million 10 ndigenda otandika okupangisa government nga bwe yekola ki bwe yetereza omuntu ayagala ensi bwate wakola ki kubanga omukulembeze kikutaasa ki nti bana abantu bewagobyeka wala babozomenya bagenda kulenga kibayita insecurity bwejja nawe government basobola ogiwamba insecurity bwejja omwana wasobola babbe mutega ne bamutemako omutwe insecurity bwejja olutalo lusobola okujja mu Uganda nziyiza nti insecurity ate nga nyambye n'abantu nga basigadde banjagala Idi wa Nema oluwa toddamu kukkiriza muntu yena kuzimba kizimbe kyonna mu lutobazi toddamu kukkiriza factory yona kuzimba kizimbe kyonna mu lutobazi otekewo ne fine obagambe mwabadde mu lutobazi mbasonyiye nengenda kumenya ennyimba zammwe nga mbawadde entandikwa kubanga sente nga mulina we mutandikwa kubanga sente Museveni azikola ki azina omukazi omwa amonga anita asobola okuba ne sente abantu b'omuntobazi ntono sente zebabbye olunaku lwaliro mu ggwanika ly'eggwanga zisobola okuyamba Uganda yonna n'obuwumbi 2 tebubamala bungi nnyo ku bo ngoga buli muntu ngena mu obukadde 10 funa akayumba ka mitwalo 3 ofuneko capital wa bukadde 5 nviira wano ngenda kumenyawo ofune woolaga nga Idi wa Nema ajja nga kesi sejja nga ba ministry zikwatagana nga bascreening nga bascreening abatembeeyi mukatonda muguti tewandibadde akubira mwami Museveni enduulu era bandibadde bakyamukubira ki enduulu naye kati ekisinga okunyiiza kungu amaziga gava wano kungu obadde okimanyi nti omuntu asobola okumala emyaka 5 mu Uganda ng'asonda million 10 nga tazikwatangako kungu n'oba okwata obukadde 10 webaze mukama kungu oba ofuna million 2 omwezi waliyo ekyalo Ebbaale oba Kayonza ng'omuntu okufuna million 2 abanga afunye obuwumbi 2 kati tasobola kuba mukulembeze katomanye ekonome yo bwetambula kati waliwo omuntu eyazimba akayumba ako kungu nga yamala emyaka 5 ng'asonda kale oli yamala emyaka 15 naye ng'asonda okuzimba akayumba bamugiza mu lutobazi kwa yagula ndagaano teri muntu agenda kuzimba mu lutobazi mu katonda mugulu ng'ayina sente kubanga wofunira sente zigenda okuzimba mu lutobazi oba toyina kungu munaye abantu mu ntobazi waliyo emisota mu ntobazi waliyo ensiri mu ntobazi waliyo buli kika kya infection omuntu nafuna obusente bwe n'abusonda n'azimba kungu awali obulumi n'azimba n'ayiwa buloka n'ayiwa omusenyu nga Nema etudde eraba ne wayita omwaka gumu emyaka 2 omuntu oyo n'azaala omwana n'akula wayita emyaka 3 nga ne President Museveni akaddiye kenyini akiraba n'agamba wazimba mu ntobazi kati humutu bule munyambako kungu gwe wasoma gwe yandeka n'enzimba n'enzalirawo n'abaana nga nenkolawo n'ekijja nga Nema etunula Nema n'omuntu ono yazimba ani ab'omukyamu nyambako kungu sagala kwogeza busungu lero ngezezaako okwefuga ani ab'omukyamu ko y'ensonga ya Nema ompaida chika 2
Mwami Bajjo nsirikiridde for a reason. Bamenyaawo ku lunaku lwakuna. Nali ngenda Hoima. Nenda nayita ku bantu nga bakuŋŋanidde awo obuyumba bali mu kubumenya ne nsooka ne mpaakinga n'ebbali nenda bwe kyali kigenda mu maaso ndi musajja naye ku olunakaaba amaziga. Wakaaba ki? Amaziga. Lwaki wakaaba? Olw'ensonga bbiri. Ekisooka nalaba empisa gye baali bayisaamu bannayuganda abawangalira mu lutobazi nga bayisibwanga abagwira nga bayisibwanga abantu abatalina mugaso ng'emmomboze eziwedde emirimu neneewuunya ng'abanoonyi b'obubudamu. You have a very valid point. Waliwo omukyala eyagambye nti yasenga mu myaka gy'ensanvu 1970 nga ne mwami Museveni tannawamba Uganda. Amini nga yafuga ebiseera ebyo. Emyaka nsanvu ali awo. Okuva mu gw'ensanvu ali awo. Kati nema ne gavumenti baze ne baga nti wano wazimba mu bukyamu era ne bamumenya. After 50 years. After more than 50 years. Kati wuli ekikwasa ennaku. Ekisinga okukabya bannayuganda amaziga. N'owulya ng'osobola okwetta. N'owulya ng'osobola okwetuga. Balina ennyumba z'abantu be balese. Abamu. Baagazi ne bamenya akayumba k'omunaku akataweza fuuti 5 ku 100. Ne baleka amayumba gaabwe. Ne baleka factory zaabwe. Ekisinga okuluma munnayuganda ono atuwuliriza. Kungu bakiyita selective justice. Selective application. Engeri gy'oyisaamu kungu ow'amawulire Bajjo y'engeri gy'olina okuyisaamu omunaku onaawunya enkwawa. Kiba kibi nnyo kungu kizimba obukyayi ne tribalism ku mutima kambulye gavumenti eno kuba talina ba advisor. N'omenya nnyumba y'abanaku ate n'olekeza abagagga. Kitegeeza n'ensi balina olugoba buli mwavu. Bajja kutuuka ekiseera bayiwe ekimotoka. Bannansi babakuŋŋaanye bagende babayiwe mu nnyanja abanaku. Uganda kitegeeza President Museveni bw'aba ateekateekera bagagga. Abanaku si bantu. Etegeeza omunaku tolina layiti ku Uganda. Nze kungu singa bamenye buli kiramu. Ne bamenya abagagga. Ne bamenya ennyumba zitwategedde nti se government project. Naye ekisinga okuluma n'okuleeta pressure n'abantu okufa. Amazima ga Katonda mu ggulu. Bamenye ennyumba z'abanaku endala baazireseewo. Kungu njagala okitegeera. Ezimu baazireseewo. Kubanga beewaabwe. Abaabwe tebabamenya. Mu Katonda mu ggulu kungu omanyi obukyayi omwana ono asula ku street. Omukazi ono gomenyedde ennyumba. Omusajja gobonyabonya. Bwafa ng'akyaye eggwanga president mwava. Naye lwaki abaleetera eggwanga ly'obuzibu nga tamanyi anoonye Bajjo anoonye bakungu bamuwa amagezi ofuga otya eggwanga ensi nesigala ng'ekwagala. Kubanga kungu nema yamenyawo yafunye eki. General Otafiire yennyini musirikale mutendeke yasula mu nsiko. Bangambye ensekereza aluma General Otafiire kungu. N'afuluuta ekiro kyonna kiramba ng'ensekerezi muluma bwe yeetakula. Ng'ali mu nsiko. Bino General Otafiire bye yalawa ensekereza amuluma kujja kulaba nga bamaama be, abaana be, baganda be babagoba kukuwa bwe batyo. Nalabye abakazi abakadde. Kati Museveni weddanga abakazi abatwalanga bamaama. Kungo kitegeera. Museveni weddanga tayagala kintu kikwata ku munaku na mukazi. Mukatula mugula abakazi bakaabye okimanyi nti omukazi yakubye mu mbugo era president yegendereze. Waliwo omukazi yakubye mu mbugo n'agamba kale niyo omukazi wakanfe n'akuba mu mbugo ate omukazi kasita akuba wakati kungu kiba kisiraani kya era gavumenti negenda funa ekizibu. Obulumi bwabe mbyogera ku radio kuno mulijjukira ekigambo kyange nti omukazi yakubye wakati nga bamumenyedde ennyumba ekyo kisiraani ky'amaanyi era gavumenti we bannyangu enoonya abantu abe bawooyewooye. Waliwo kiwerabidde Mwami Bajjo ku ekyo. First of all twogedde ku kika ky'abantu betwalabye bamule bannamwandu be bagenda okuzimba eyo abakadde abantu abalwadde abantu abanaku emponga byoya ababadde mu kitundu ekyo okuva mu myaka gy'enkaga myaka gy'ensanvu nga teri abakuba ku mukono. Akati wulira akaluma bw'ozukka obuzukusa olumu omuntu amaze mu kifo emyaka 50 n'omusindikiriza ng'ekyonziira oba toli feya kimala. Twalonda b'MP tulonze ba meeya terina omwana ayamba. Tujjaawo katono era ekikibu simanyi bannayuganda kino ekisanja bagenda kuba batya. Nzijjaawo Mwami Bajjo era mbadde ngenda kubuuza nti meeya gwe mwalonde yakalayira aliwa abenyalemu sijja kwawula ababaka ba Kampala abakampala abenyalemu n'abaopposition ng'abanaku banyigirizibwa bakansala baliwa. Kati kungu ye meeya Bajjo nze kati nze Lord meeya nze meeya gwe Lord meeya nze MP w'e Kampala nze Shamim Malende
bakadde bakabya abakazi tanakuba tanateka wadeka post even to sympathize with the poor sinala bayo wadeka gundi nakamuka post natuse nentuka n'okujulira lukwago nenga basinga abaddewo kakati lwaki kugamba ebigambo bino ataddewo ddembeera akasembayo kati kino president nja kubuulira maasa ekyasinze okunnuma ennyo nti amateeka ga NEMA gakola ku baavu bokka kyembadde nkugambe bwe kituuka ku bagagga teri anyega mwami Bajjo nakyazaako eyakola nga Idi wa Kampala omujjukira omwami oyo amanyiddwa nga Rusa Nyakaana nanga nti kungu abasajja bayiwa omusenyu mu nnyanja kungu abasajja bazimba mu myala abasajja bazimba mu road reserve naye nga bwogezaako okubayingirira bwoti ngaliugwa bakubira essimu nakubira gamba nogu namuyamba asobola okuyita Meja Gundi oba Jeno Gundi kongo kankuwe bwino nina factory zemmanyi eziri mu ntobazi okuva emukono yonna olina factory zomanyi factory zamalawo entobazi munansa na factory zamalawo entobazi ne bwotoka ku kya factory nga bagamba bano bazimbira bagoberera amateeka akayumba kamasiiki nerijo walabye akatalina nekikayinza kukosa butonde kubanga nategedde nti government erimu abasezi bafa kugonya bafa ku bisolo bafa ku butonde okusinga n'abantu bitonde ndoza president Museveni bamukweka amazima ekitonde ekisooka katonda kyawe ekitiibwa bakiyita omuntu kati protecting emisota no protecting agonya no protecting envubu ng'ate omuntu abitegeerera atabona gonya bagisa bulungi kubanga obutonde n'abantu butonde president Museveni n'emmese emmese zisula bulungi ate okusinga abantu kitegeeza basezi baba ina plan banoonya bibumba oba banoonya kisimanyi tosobola goba muntu asinga nkoko gyotaasa goba muntu asinga misota omuntu oyo tula nayo mukoleko omukwano mugambe ngenda kujjawo wano kwata sente vaawo government kyogamba teina programs zinza kuyamba abantu abo gofotya ku kisoro okusula obulungi omuntu nasobola alina obwana we nalabye omusajja abadde n'obwana mukaaga kungu nayagadde okudduka e Uganda itegeze ebisoro kati muna Uganda ofuna muki ebisoro bikusinga vali mu government ya president Museveni nebo bagwira batya ati those people are not human no menyo omuntu those people enchana akwata bigundi bitent nagenda nayalawo bwe wamenye nayingira n'obwana bwe nayingira n'obwana we nayingira which means eno government yaba muntu nsolo they are not human bagala ensolo zinaabwe ensolo zibatwalanga abantu fe babbaji batwalanga abatategeera kati egonye ensolo eti obulungi ng'omukazi gwolabye omukadde oli tetugana kugira butonde nekyo ekitusinga tukabya amaziga selective justice kungu selective application of the law kintu kibi omunaku olinga agamba nti ekitegeeza banaku si bannayuganda bonna bagwira kungu nze nsinga ovumirira tribalism nze nsinga okugamba abantu temusosola abanyarwanda n'abanyarwanda bannayuganda tokivugira mu mawanga anti mpuliriza bandigambye mpuliriza manyi lwaki nkivugira mu mawanga tasagala tugendeeyo today wali point ejja kubula kubanga ne mu bamenye mulimu abamawanga totegedde kyenkugamba nti eno government ekoze kyamaanyi okuvumaganya abanyankole ate nga ne bamenye mwebali anti kyenkugamba anti mpuliriza kyenkugamba mpisa ku street mpita mu baboda ngaga naye abanyankole mutubonyaabonya naye baami n'abunyankole enjala ebaluma n'abanyankole babamenyedde amayumba abanyarwanda babonaabona lwaki eggwanga liba livumaganya amawanga lwaki eggwanga teryagala mirembe naye n'abalonzi nabo gubasinga balonda kinyumo kungu between me and tukkirize ne bannayuganda bataazuukuse bwongo mbubalonda olw'okwabajja ayogera nnyo ku leediyo mbu Museveni ayagidde yalonda NRM Kyagulanyi alagidde n'ogaana okulonda omuntu owo asobola okuyirawo omubiri mukatula bemupi bonna beebase bakagenda mu paliamenti ya Museveni between me and kungu MP omusala gwagufuna $5,000,000 buli mwezi n'afuna ne za allowance ennaku y'omukadde oli temukwatako ekintu ekisumbwa Uganda okimanyi kungu Uganda yeetaaga muntu ayagala nsi eno nga si wa kibiina kya byabufuzi nkiddamu Uganda yeetaaga muntu amanyi nti nja kufa talako baana babagagga babonaabona okimanyi God forbid okimanyi nti Hamu Kiggundu asobola okufa akaana ke ne kabulwa ekyokulya ekizibu kya Uganda nti buli muntu ali mu ofiisi alowooza namala buli muntu ali mu government ya mwami Museveni alowooza nti Museveni ye Katonda ekitali kituufu kyogamba ku mulembe gwa minti walinga bo bakabejja ku mulembe gwa minti walinga bo bagagga era abagagga abawangadde paka kuguno omulembe be bagagga abalinga kibayita ubuntu kintu kya bbeeyi gwe kyotuyagala bakole mwana wo dali tukikola balala
ngabo tuyagala mwana wasule mu mwala mu ghetto ekisoko menyo omunaku gosula muzikalina omunaku asula mu ghetto me yafoka mmere ya nsiri n'ensiri we badde mulirako ogijeewo. What? Be empathetic. University so mechi baita kuba empathetic. Put yourself in someone who's shukungu. Singa gwego bade bagobaawo. Nobo bwana bwo musajja nga wabulabye. No mukazi nga wamulabye. Dala abaana bwandi bagaliza kintu ekyo kungu. Nedda. Njaga tufuke kuba nationalist. Ngabo yagala mama bamuyiseemu. Bulungi. Kyokka ekisinga kwasa ennaku. Ne bano ba mama ba. Ate babagoba mu ntobazi. Kitufu entobazi za gwanga, kitufu twagala obutonde bwensi, naye execution imbi eri selective. President Museveni obawulira program eno. Abantu abakwasa amateeka, they are not equal. General Kahindo tafiro obawulira program eno. Abantu mugambo okola ebikwekweto, atayina sente gwe bagoba. Bwe mama musazeho kutereza butonde fena tunyigirize nange mbabajjo nga naziba mu lutobazi, bajje bamenye nyumba yange. N'abanako bajja kusanyuka, tumenye nyumba ya bajjo yazimba muki? Kubanga ontakadde bulungi kungu naye ekintu ekiruma Masikini talina kyegenda gulirira nguzi gye basinga omenyera ennyumba. Kungu alina mwaka sente bagamba kungu yatuukiriza amateeka. Nammwe abali mu ofiisi ezo abakola operation ezo ndayira aga Katonda sibakolomira mutye nnyo Katonda. Osobola okubanga gwe iddi Mukama n'akutwala omwana wo n'abanga abanaku abo bogoba ku ntobazi. Nze sijemesa abantu kuva mu ntobazi kungu. Era saagala abantu bazimbe mu ntobazi. Naye engeri gye mukwatamu abantu abo balinga abatali banna Uganda. Let me ask you 3 questions. Kambuzebuzo bisatu. Ekisooka. Waba tewasobola kubeerawo ngeri oba enteekateeka ennambulukufu ng'ate erina mu phases. Ngeri mu phases. Abantu bano gye basobola okuvaamu. Tugamba abeeka bwala tugenda kusooka tubajjeyo mugende wali mujje mudde wano. Ekyo gavumenti eziwa ekitiibwa abantu baazo. Kyokano kungu ekikwasa amaziga. Ekyo kimu bajjo. Ekyokubiri ekibuuzo. Gavumenti eno yali betesobola kubuulira abantu bano nebawa obudde obumala. Simanyi. Ekyo nakyo kyagaanye. Ekyokusatu. Tewandibaddewo ngeri yonna abakadde bannamwandu abaana abato abalwadde gye baali badde bakwatibwamu n'ekitiibwa. Simanyi. Bajjo nalabye omupoliisi waliwo akatambi akatambula manya abantu bali ku live wano bakalaba ng'abamu ku basirikale abaagenza okusengula abantu bano nga bakuba n'empi abantu nga balinga olinga akuba omusota. Kano kankogere kungu omanyi lwaki abasirikale babonaabona nnyo. Abasirikale balina ebikolimo kyofala nga owa poliisi kizibu nnyo gaggawala beeyisa bubi nga babatumye ku mission balinga bamuntu nsolo ate bannakubazibu osanga omusirikale Katonda ekikolimo ky'abasirikale kizaale tasobola kutulugunya munaku ne bagamba mugomeyo nga nayo kenyini osula mu uniport nga nayo kenyini osiba ogusitudde ogubundu bagenda kuwa emitwalo 4 n'osanga omunaku kyokka oli ku munaku muno gw'okuba n'otobaamu humanity kyobanga ebisirikale bifa bubi. Ziragala n'enkizula nti waliwo ebisirikale ebifo obubi nga byo Katonda yabitonda kubonaabona. Katonda yalina ensonga ki byayingira mu olwoba Museveni wabibonyaabonya n'empulira ku kisa bakisindika okukwata kitandika okukuba. Onkubira ki? Nekitandika okukuba n'alabye nga kiri kikuba omusajja ne yeerwanako bw'ati. N'agamba bannange kakati ng'okuba waaki? Ate abakuba bo kyokka bamasiikini bazibu ate bakuba bamasiikini n'abantu baabwe be baaleka mu kyalo bamaama baabwe tebalina kyakulya n'ekyokulya tebalina. Kyokka ffe abalwanire bakisindika okukwata bajja tekitandika kukuba bajjo. Kugamba Katonda nagamba nti omunaku Katonda yasalawo abasirikale lwaki babonaabona Katonda yasalawo okubonaabona kwabwe bwe bagamba nti genda ogoba omunaku muweemu time. You don't need to beat him. Okuba waaki? Olwadde omenya ennyumba ye omusajja gwe yandibadde amusirisa amagye g'e Kenya poliisi y'e Kenya kyovalanganoza abasirikale b'e Kenya bagagga basijja b'e Kenya balina discipline ne bwakwata omuntu yeekalakasa kiba kizibu nnyo mukuba. Naye bano ab'e Uganda balina lulamba n'excise Katonda kyava byavuwazizza ne bifa nga byavu ne bifa nga birina ebikolimo. Famire ya Mariamu ngo eri luddawa? Famire ya Nasule yalisanga abantu sapato ogiwulirawa? Famire z'abalwakasisi ziriweza babonyaabonyanga abantu. Buli obeera mu buyinza n'okozesa bubi buyinza mu Katonda muggulu Katonda akusasula bw'atyo. Nalabye omusajja kagamba munkubira ki? Omusajja ali maziga abale bali bamenya akayumba alina amaziga ag'akayumba abaana balina bagenda kusula n'ekisirikale kimukuba oluyi. Etegeeza Katonda yatonda ebyo ebisirikale okubona z'olumu mbalwanira babiwe musaala n'ebiina omitima emibi bitemu mbirwanirira nnyo babiwe musaala naye bitemu binda bikidde okuba nga birina emitima emibi. Ekyannumye ennyo ekirala ku ekyo abatwala abasirikale bano abasirikale kye baakoze kya bulijjo. None of them has come out to condemn ebikola by'abasajja baabwe ku bantu be bagenza okusengula ekawaala. Ekitegeeza nti adumira poliisi y'eggwanga
n'abatwala abasirikale bano basanyufu bya nsusso tebanafuna muna kinaita ubuntu kyeka bagambye baana baffe kye mwakoze kyekyo mwakubye na katono mwali kubidde ddala poliisi yatandika ddi ogenda okukwata ba suspect nedda mukuba kuba bukubi nga bwe twakirabye Kawaala kasako ngwabirabye no I saw it and I was so touched akati president Museveni kankulagule bono kwate eggwanga ng'olifudde ly'abagagga ng'otulugunya bootyo bannansi bennyini bagenda kwekyawa bannayuganda gaba balinga abakazi omukazi kungoli wasizaako omukazi atayomba waka nakawasa omukazi omu kakati mukazi wola n'amanya nti kungova kwegatta n'asirika n'akuteerayo amazzi n'akuwa ekyokulya oyo omukazi omwegenderezanga kunze ekyannemesa okuwasa paka kati nawasako omukazi nga nsiriikira busiriiki zinero zagendako ntemako omutwe ekiro mukatula mugulu president Museveni bino bajjo badivaiza oti basobola kubigamba baminista oti basobola kubigamba kubanga obatiisa n'obufo nze bajja talina kyembala mu gavumenti yo kambyogere nebino president abimanyi bamukweka amazi ebimu abimanyi bwe bamukolera lipooti bwe bamukolera amawulire bamugamba be bakyamu Museveni ali misguided ne ground talina abantu bamubulira mazima ku ground president Museveni bannayuganda bakazi bannayuganda bayinza okuba tebalina maanyi gerwanako bannayuganda bayinza okuba tebalina busungu ne president Museveni kubyamu akafaananyi ng'owasiza mukazi weewaka aga Katonda mu ggulu n'akoleka n'oyenda n'oleeta abaana ng'akuza omukazi kaali kukola ekyamu ali kutemako nsingo kati bannayuganda bwe balaga kungu kino nkyogera nze Bukasa bannayuganda bwe balaga balinga ebiyenje balinga ebibuka kebiryegatta ne byogeza eddoboozi ne gatukoya akamanyiro k'abaana abasajja batubonyaabonya Museveni kiri kulemba okontrolinga why go for the poor because Bayibuli egamba nayina akatono kali mujjibwa kali mu kukola lugendo lwa Bayibuli kati yewe president Museveni byadde atayagala baavu singa yali asobola okubayiwa mu nnyanja bonna singa yabayiwa mudda nga te president alwana maybe olwokuba nti alwana okubwavu kungu kubyamu akafani wakakola trade order banaku tebalina mirimu omunako omugobye ku luguudo lwa trade order omenye kiyosiki yembo otereza gwanga ne gwanga sala bwe lyatereza aze ku lutobazi yekukumye ne ku lutobazi omugobyeyo omugobye ku kkubo wafuna ekyokulya kyokka ne wasula omugobyewo kati omuntu bw'afuna ekikolwa ekibi banga omuntu atalina wakusula abanga afudde kati omuntu yalinga afudde okimanyi nti omulambo gwa kanaye kanfeeyo n'abalala obadde okimanyi sagala tugende eyo Uganda weeraga bwetayogera mazima bwe munaatiitira tonyaga nkubira mazima omuntu atalina wakusula bw'ogoba omuntu gatalina wakusula kungu aba agenda kusula wa you shouldn't lose the point teri atiitira but what we are saying government kola ekituufu do the right thing because you know it jokoma but your point yo njitegedde okati jokoma okunyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi nze edda nalwanyisa edda nali mulunzi edda waffe mu kyalo ekyabazaala twagendanga akabuzi ako kalaba embuzi kyekimu ku bisolo ebisinga okuba ebigonvu okasika wadde kaba keesi kakadde emabega okasika kadde ng'obusungu bukukwata ng'ojjayo kibooko ng'okuba nga bw'oyagala nga nkyali muto of course naye embuzi eyo nga yataamye muganda wange embuzi ogira mu bugonvu bwayo obwo embuzi eyo nga yeekyaye neva mu buntu oyinza obutagiwona ekyo kyogezaako okutegeeza nti abantu bingi bibakoleddwako ne basirika basirise abantu bamaze mu ntobazi awo mumuyita mu ntobazi 50-60 years government ekireeta obuzibu okimanyiko why come all of a sudden why come in one night and say get away from here ekireeta obuzibu okimanyiko nomenya obuduuka nomenya emifule emisususu mwe basula because gali si mayumba musu muki ekigundi kisusunku kya kinyonyi nomenya kisusunku ky'omuntu n'omugati kavaawo ogende omukubye n'empya ebirala bikanyuze mu mazzi n'ekirala where do you want them to go and nobody's coming out to explain that now that's the pain abantu gye balina kakati ekireeta ekyo kimanyi muyina president a politician who is not a nationalist president Museveni wa politics president Museveni bwamanya nti bwengula opposition kiki ekyatuuka ku president w'abantu oyo owedda ayogerwako yagaggawala nnyo aludde nnyo mu buyinza alowooza yasoma nnyo abantu era amanyi n'abantu kye baagala n'ekyokubiri naffe tuli bafere naffe abagamba mbu tuli ku saidi y'abantu tuli banaku nnyo nekiri kongolero programu yakwogera ki buli muntu gw'olaba yeefula ow'opposition ompulira bulungi kungu taliwo ku lw'abantu aliwo ku lw'abala nti gavumenti eno ngibbyeyo ntya kyofuna nga bonna basirise omanyi lwaki bonna basirise omanyi lwaki ababaka bonna basirise lwaki basirise ekibasirisa
bayina endagaano ze bakola ne Museveni. Kampala ina baka 10. Mpuliriza bakole kakati kankuyigirize ku. Baka 10 aba Kampala. Bino Museveni wa Dembo kunsiba. Bwe ndibeereduza muri ba Dembo butanyamba. Obango yogera mazima. Njogera mazima. Bagata mazima sigenda kuwa mzinda. Kakati kanjogere mazima. Nze naliko ne RPC mu Kalulu. RPC sijja mwogera linnya. Nangamba tetugenda kuyisa mu baka yenna. Agenda kutusumbuwa. Ngirano nkwa mazima wemba nimba mukama ndaba. Antu gonta nkudde okwogera ebyama. Buli mubaka gola batiki nga nayitamu yayitiramu ku agreement. Totusumbuwe onokkiriza omwana okujja. Mu Kampala. Yonna. Kyovulanga balubongo yababasuula. Bebamanya nti bano bali radicalism. Kizibu nnyo okulya mu bantu olukwe. Babasuula. Kankikuyigirize President Museveni yamalanga kutiikinga nti Kungu yitamu. Luta yatojja kuyitamu. Gwatayagalanga ku mutima. Kungu ntundira mu maaso nze nkugamba va ku comment nga tayitamu. Kakati bana abaka bali compromised. Nti Kungu omusajja akwadde akasala ka parliament akokkiriza oyise. Ababaka bayinza okuba bali abayitamu ku maanyi g'abantu Nambooze na Nakwedde. Era omusayo gwali genda okuyika Kayunga n'omusayo gwali genda okuyika Mukono gwe gwayamba Nambooze ne Nakwedde. Abasigadde bonna it was they are compromised. Bajjo. Mpuliriza. Bakubiranga esimu tetugenda kulangira. Museveni yajoga ne chairman Nyanzi wano Kawempe. Nalangira namba 3. Kino kye kisanja government yalangiranga n'abokuna n'abokusatu. Nga bagamba terms and condition applied nga tasobola ziwaayo mu Katonda muggulu nga tebasobola kulangirira. Gega n'amazima bana Uganda ge batamanyi. Nti ababaka bamwe be mwalonda bali mukola business ne mwami Museveni. Kyovulanga kino kye kisanja mwagenda okukolera buli fujjo. Nsiba nkyogera Kungu abadde banyiga soko wulire Kungu. Nsiba nkyogera abantu bagagubba jogogera. Nze okulya mu nsi yange olukwe mukama nzite. Mukatonda muggulu buli mubaka wa parliament gola bali compromised. Museveni yamugamba ngo oyo mulangire tajja kusumbwa mwana wange. Oyo mulangire tajja kusumbwa byenjagala. I don't think ekyo si kituufu. Byanga nti sigobyoge. Ati kanjogera ebyogera ku muzinda lugwa. Ati kanti yogere kuti kasoka nkube disclaimer. Abawuliza ne kyenkugamba. Kakati webuze Mukungu. Soko siriki lwacha abaka basirisi. Mwami Bajjo. Basobola okumenya abantu mu parliament leta ekyanga yonna. Mpayo motion yonna. Mpayo mubaka yavudde nayogera ku kiriwo. Kati nze ndi mubaka abyogera. Kungu oli mubaka. Okay. Okulembeze we Kampala bulwa. Ogambi oli mu kwogera mazima. Ndi mu kwogera mazima. I want a straight answer to this question. You answer me. Let me ask me. Ask me. Because what I answer you. Ask me. Ask me. Tegeza kwambuziza. Lord Mayor wa Kampala aliwa mu bino byonna. Sagala kutundu ya bali mwezo. No. Bali mwezo. Aliwa. Singa badde mwami Lukwago. Nga butubadde nga tulaba. Oli mutuufu. Yali badolova. Bali mwezo. Oyo omu. Bali mwezo omu. Ombaka wa Kampala omukyala. Aliwa. Ate compromising nnyo. Ababaka bakawempa ababiri baliwa. Kakati mpuliriza mu Kampala wano. Diru yali bweti. Anatusumbwa yenna. Anabera kusaidia abanaku yenna tebomukiriza mulangirira. Nchidamu nze mukasa banzi kase bwenjogera ngati nze mukasa alifunsi banzi kasenta Bajjo Mukono amalalo gakulukuta okyamira ku midala jambizi wasigala watano ku 10 abana batu ne bafa sirimu President Museveni ya compromising abemupi gwani mukasa alifunsi bakuziko senta Bajjo Mukono okyamira ku midala jambizi amalalo bagatunda sina masimetinge kukabi babagula era bali mukola transition kankuyigiriza ebyobufuzi Kungu President Museveni ati mpuliriza ngenda kudda mukaso kankuwa bwito toboddamu where this tuli mukibaita sako zike kusomesa anti aliwa kankusomese yalaira luli sagala kuba bali mwezo sagala omukube andi kati kuba bali mwezo ankwase ekisa wezi yatusubiza this is Kungu tuli mu kibagaita transition period transition ojimanyi President Museveni yaleta abantu kyabagenda supporting omwana we abatagenda kumuwakanya bano bonna abamulumyanga omutwe n'abakolera olukwe ne bagenda era parliament subira amateeka ag'ekisiru okuyita kino ekisanja ekisanja bagenda okuyisa buli teeka ly'owulira nti lya kisiru kino ekisanja bagenda okukolera buli fujjo ly'owulira kubanga tewakyali basajja basobola kulwana. President Museveni yabasalira amagezi walaba General Muhoozi ku Twitter ng'agamba Lord Mayor twamuyiwamu amazzi. Bigambo bya General Muhoozi yennyini ajje wana none yagamba Lukwago badde aganye enkulaakulana y'e Kampala Lukwago badde abaganda goba bantu mu ntobazi.
You know why I'm asking about these leaders. Abakulembeze bano second balondebwa bantu. Ngada basuubiza nti bebagenda okuyira abantu omubiri. Abantu bano banyini kulonda. Babano bakolibwako effujjo. Okubibwanga twakulabye. Where are they? Kakati because they are compromised. Museveni amanyi baita compromised politics. Kongole me ask you. Jine emyaka 10 ndagayo Museveni denti opposition je mutaddeko. Kati kankule Museveni wadi bamunywereza. Kankusomese. Kino kye kimfula professor. Tereze Muzindalo. Nkuyambeko. Kankuyambeko. Kangutereze toso. Kangwetereze kusomese. Kino kye kimfula professor. Kusomese bulungi. Ensesu kubera ndikula bulungi. Atulaba kamuterezo Muzindalo. Professor nkusomese. Ato go kusatu nteke kona go. Gulo gumala sebo. Okay. Gumala kankusomese. Kino kye kimfula professor. Wakati nga President Museveni bamusalako obuyambi ensi yonna. Kungo mpuliriza kati olirungi oli pro wenni bagamba wano olimba. Okay. Wano oli mutuufu. Wakati mu pressure badde okimanyita abazungu badde basala ku President Museveni obuyambi bwa sirimu. Ne alavizi nga Trump yazuwera. Obadde okimanya bali babaninga all government officials to fly outside. Obadde okimanya batokimanyi. Obadde okimanyi nti 50% abakungu ba police abasinga babajjako zi visa n'obutuuze. Omanye kyaleeta ekyo. President Museveni bali bamuneminze nga dictator. Abazungu tebakolagana kintu kibayita dictator. Ba dictator bonna okimanyi nti Putin ba freezing account za Putin ezimu America. Obadde okimanyi nti Putin tebamukiriza kola business n'abantu balala. Okimanyi nti Kim Jong buli kintu kyakolewe akyekolera yekka. Kati President Museveni abadde agenda mu level y'abakungu Kim Jong okubeera nakyemalira. Ekintu kyokka ekiruma President Museveni ku nsi Kongo nkyogera ndi mulamu ne waleta military awabweru kumuyita kigambo dictator. Bwafuuka dictator na dazi n'ensi enjavu, the third world country, dictator yabatasobola kufuna wadde akadagala, abatasobola kufuna wadde akayambi, abatasobola kufuna wadde akasente. Ontegedde bulungi. President Museveni agamba nsale magezi ki kanefuula zaawo democracy era respecting constitution. Ate ovuddeko ovaavaako gwensimbu tekako okusomesa ovuddeko yangu kiki njagala kusomesa nga nkulabako wano nkusomese nkulage kibayita dictatorial government nkulage nkusomese nkulaga akabadika President Museveni nti muyina ekizibu osindise batonaba yangu wankusomese gwe kungu njagala kusomesa oyige. Aneto don't overemphasize ekyo kunsomesa. Ngo kiremeddeko. Kale yangu. Wokiddamu. Kale sindi kale yangu malira obudde mpola. Ojiro osomesa ngenda kukolera. Mpola. Kikire simu yebadde ki. Anti wifi wanga vava. Kati wachobera ku wifi yo. Tuleka ko mobile data nawe. Tokola bintu byakyavu nawe ngodde professor. Kakati data gwenkoso wangu wa mitwala abi. President Museveni. Lindako. Anti dawujira kongo mpola. Ngamye nteko data. Owaye mpola. Owangu wenkosa wa mitwala abiri. Kongo mpola. Oyina koso koziteke ko wano. Why kati tina gora nsomesa ndi mukusomesa. Kati atofusa muyaye. Ne kungu muyaye. Amira mu fere. Kungu na yangu wa mpola. Kale ntadde nsindi sosebo. Kuwa bwino. Okay, nsindi se. Njagala kuwa bwino. Teka yo tufune bwino. Neka tovava konzo nsobedde. Olinga gwensimbu kiki. Ensimbo zimanyi. Kati kendeze dobozi. Okay. Kati sebo nze. President Museveni tayagala linnyere kuliyita dictator ngoyagala Museveni omuko atawaluma kola ekintu kyonna ekimufuna dictator oba muyite dictator akunyiigira obulamu bwe bwonna n'agamba nkoze eki. President Museveni n'ateekawo okulonda. President Museveni n'ateekawo political parties. President Museveni n'agamba IPOD ewe ebibiina by'obufuzi ssente. President Museveni n'agenda mu kulonda n'akola effujjo mu kulonda n'avaayo. Kino si kikakasa. Kino si kikola ki? Kigambibwa ayina ssente obuwumbi 3 bwe yatambuza okukakanya emitima gy'abamuvuganya. Kino it's allegation. Obiwulira mu ngambo waliwo ministry yakingamba mukwano gwo mukamaawo kale kankyogere n'ekigambo isi kikakasa. Mukamaawo yaŋŋamba batambuza obuwumbi 3 okukakanya abamuvuganya kubanga kungu between Museveni yali asuubira nti kino ekisanja opposition egenda gana okulayira. Opposition tegenda genda kola shadow cabinet. Opposition tegenda kwefuna nti Museveni ayina democracy. Munange abasajja ndoza nga babakakanya. Kubanga nange olumumbikiriza bino nsaka kuwayiriza kubanga nze ndi opposition. Ompulira? Kubanga opposition yenako zine bakugana kulayira. Kati zotandikirawo. Ndako kati nze Adam Kongo. Gundi okaba bajibye mangu. Bajitutedda.
weba tewebakola bannange ze Adam Senyonyi jju mugambe mutumire ko ekitiibwa mutumiddeko Senyonyi jju madde nkubuuza kuba kulembe that's very good badde nkubuuza kuba kulembeze wa Kampala nga walo gotayagala njogereko mukulembeze wa Kampala so oyina bososolamu kala kume jambo